skirt eyo yesinza okumuli omuvilako entata ayina nnyo obuzibu ne skirt ayina nnyo obuzibu ne fena abasajja kyo tuyinza okubeera fena abamu gye tuli batulindiddeka kale mukama gwakukuumya akyakukumya n'essaawa yonna ojja mu lyato lyerimu lye tulimu abasinga kisazaamu linnya erya kisalizeemu ddala so skirt eyo mu kugyagala ennyo skirt eyo singa togibala nnyo ekubala ekintu kye bayita abamu ku bintu ebisinga obuzibu mu nsi breaking the kingdoms and empires and great men ye skirt ekituiza okuwanganirwa sa mukozi nga mukozi wa mukama we is enjoying life ng'abakozi abalala nga mukutte imeji y'obugagga ne mugiwa omukozi kandi lwasa ayinamu ebitategeerekeka ozeezeuka alinga omutabuzi w'eddagala omu muganda wange Doni Nasa bamuwanulako waggulu mu siringi naye bya golodi tugenda okufundirira ng'ate emisango bagimugjeeko mulimu abanene bayitirivu kumbe yali asitransawo y'abaganda alayika yali omanyi mu Uganda muno omutwalizo ganterekerako tebufuuka ki bumbula era buli mufere yenna mu Kampala asooka gula mmotoka nnungi because this one attracts mu America tebikola twayinza gula mmotoka nnungi mbu Abamerica mbu ne batya kati gende Dubai olabe mmotoka ezikola tax so money is not prestige to give you a certain class of people tewali bantu bamenye bawala b'e Kampala mitima nga basajja bali smart kati kankubulire Simon wano omuntu agenda kuwashinga be n'asasula emitwalo ako ne bamuwa benzi y'omusajja goli mu office waje tutte kujoza eyo kana abaji kutagigabidde oli agenda alabiremu omuwala w'e Makerere saga tufuke basibe ba society ne kino kankize ku baana betutendeka mu masomero njagala tuwebuze bwe tubanga tugamba nti emirembe gikyuka era giteekeddwa okukyuka bali ababeera wali emabega nga bakubwa na mukko nga balina engeri bashepingibwa mukko na bano betutiitiibiza kaseera kano enneeyisa eri etya results ziri zitya olwaleero maliriza omwana nga abaana basoma ebitabo babiina ne gundi n'obuyigize babiina ne babyejjuukiriza mu mabaala oluzungu luli mu mabaala nate n'osanga be bataatiitibya nnyo nga tebalina kyamaanyi kye babagattako nga balina byebagezezaako okukola ki byebagezezaako okukola njaga tuddeyo twebuuze nkyogera nnyo ne ŋŋamba twagala society ebeetya twagala tube n'abantu abalinamu ku values ne principles ez'enjawulo ze bagoberera oba twagala tube n'abantu nga bo balaba ensi ng'eri fansi ffe twasomerako mu masomero ebuddaawo nga Governor Haji Sulaiman Kiggundu yali Governor Bank of Uganda yalina mutabani we nga bamuleetera amazzi agookya okunaaba buli lunch time every day sayimo tusomeddeko mu masomero abaana ne batulaano ne bagamba bw'oba okimanyi kitaawo taweza bizimbe bitaano mu ttawuni sooka otuviremu tulina bye tuteesa nga batuufu sayimo twaberanga n'abaana ku ssomero tica mwennyini abasomesezza n'akayemba you have got 30 but the problem your father is a shareholder in this school come after lunch I teach you separately so that you can know these things tewaliyo equality Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka akati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa annamba ezezesaniriza kusema official najo sinziro kubanga atotulaba omukutu guno gusubscribingeko atokusobola kubanga tufuna videos ezifaanaganako bwezi twagala okubebaza mwenna abalindirira panel thank you for your comments mwenna abaziteekako ebyokutereeza with time tukiriza Katonda nga ye mubeezi waffe nga n'obudde weebuli ebijja tereera bagamba mu nkyamwe muva engolokofu kale nkwaniriza ne ku ya wiiki eno era nga pano njiina ejjudde nga bulijjo
nina junior wano omuvuzi wa Subaru empya nembozi nga tugikoye abanaku bagala kujinemesha ate obutala babubbamu kaye omanyi waliwo ebintu nga kana ne waba akuwawudde totuukawa nakera kwacha tebulye ate bakuboy no era ne first suspect golowoza polisi we kirizibwa mateeka nze polisi we kubuza ani golowoza it's by the way it's allowed in law naye niuga anti kaye ayino kubanga kale ku kitibwa kya kaye nga gwe mumanyi tasobola you can't like agenze buteka mungala mpolode Rejinya chokola ofunamu obudde n'okiwulira nti kibi chokola ofunamu obudde n'okiwulira nti kibi kati nze yakola amateeka okuba nti must have a suspect eko police mu America omusajja bamukwata bakwatire emundu mu kiyumba ky'enkoko ngeteeka liga nti emundu we mugisanze yabanyini enkoko zange ezizo ze bamutwala naye anyway on that note nafunako some phone calls after show yaffe gye twakola ku Friday yatambula era ndooza ne side eri naye kubayoko ku maki side eriwa eya wisdom era nga ensaba ekintu kimu fena kye tukola omulimu gwekola ki gwe gumu fena tusobola era basiima nnyo Kasiri on that note ne bakkiriza nti tuyinza okubanga ng'abantu ng'etutazaalibwa wamu tusobola okufunamu obutakola ki obutakkaanya naye nga bagamba nti together we unite and divided we fall tusobola okukiryalinga ebintu bikola ki nebivaawo so tutandike okukirowoozaako ekyo kirungi nnyo era tukisanyukira era tukikubira engalo ate okikubira kyengalo nga ngenda bankola nga ng'otaddeyo vidiyo endala tiyabbi yakuba okutaala amasimu lwakuba yagakubye leeti olala yanguwanga nedda wona watandikidde so I personally nsanyukira so era kyetubadde twayagala edda ekitegeera so kati kubanga luno otalo lulinako copyright so ndinawo copyright kuba lutandikira wano tujja kuba basanyufu nga pana eno yeeyongeddeko omulala owokuna fakinako so we can't eat Christmas without kaye fena bwe mulaba omanyi bwotuna mu comments za sheno oyinza okoza kaye mubi bwogenda mu comments z'abantu abalaba kaye ojjaloza ffe tusengera ddala okubeera ababi kitegeeza nti buli omu alina following ye so naye kaye muganda gyenja okukugamba with due respect tubireka biseera ebisinga kirina kuggweramu ffe bwe kyatandika era ssebo neeyamye wano omukolo ogwo nga gukolebwa muganda waffe oyo ng'asazeewo okuddamu okukola naffe tujja kukolayo kapata akatinitini tunyumyemu tusekemu edda abaganda mune bwe baakolanga nga banwamu katono ne banyumyamu mawulire malungi nnyo twagala nnyo enkwatagana naye mu byonna ebintu by'obutaala bwange tubireke suspect kati mulala malukulozaamu awo gwemba mpayiriza tubireke nga tukya working out reconciliation yeno ebisobola okuba nga bigguka Kasirye abatulaba ku Seimo official tubagala nnyo kasubire muri bulungi mwenna Saimo wiki ewedde twali ku Lwomukaaga awo ne fundraiser affe gye nali nkugambako eya comedy ndowooza nasobola otunda tickets 40 wano online era abantu bajjira ddala bulungi ne babeerawo so twadde tuli mu kola evaluation so tujja kuddamu tulage nga tugenda empijo twalayo ebyo bye twasobodde okukola ki ofunira akasente so wiki yange yatandikiraawo twatandikira ku BBS ku makya then ngenda mu fundraiser then n'ebirala ebizze bitambula naye Saimo abaana bewe mulidde ku social media okwo ne bakisussa ekintu ekyo nze nkyogerako nnyo ekintu ky'okuwemula problems egirina n'okuwemula avumirira okuwemula akozesa bawemula avumirira okuwemula akozesa bawemula okujjawo bali abawemula kakati nze kyova olaba nti awo end up nga side zonna sirina side yange nze buli side yonna ne woba ng'olina kyozi nga nange nze kennyini gw'osiiga akazigo naye ng'osiiga akazigo wakati mugagamba agali mu bold letters nze sijja kukkiriziganya nayo kubanga nze nzikiriza mu nsi eno oyinza ebintu byonna bye ŋŋamba abantu Museveni ayinza okuba alina shortcomings zonna naye Museveni asomesezza abaana
abaana bagenze masomero ga UPE ne bakola ki abantu bagenze masomero ga SE ne gakola ki obayagala okakasa stats gwe gendo otunulya muwendo gw'abaana basitulidde masomero ga government n'abatulidde mu ga private government ejo singa okola ki okuba n'abaana abangi kyova ne Makerere etikidde ebeera mugumu jo nkumba yabadde etikidde yabadde mu 100 kitegeeza abasomera wali be basinga obuki okusoma kitegeeza kutegeera teri ategeera nga avuma buvumi naye nga Simon kumaliriza nze kyensiiba ngamba abantu nano ngenda kukibaddiramu obukyayi bwonna na byonna bye tusiga ffenna tulya bikungulira wamu gwoyinza okubeera eyo ng'olaba kyoli mu kkolo nga naawe kennyini okikkiriza nti kikyamu naye ng'okisindika fe abakivumirira naawe atakivumirira mu kaseera ko kikungula ffenna buli omu ajja gabanako so kolanga bwe wandiyagadde Uganda ey'omu maaso ekole ki ebeere tokola kiri contrary njagala Uganda ng'eri bweti ate ng'okola bwoti kubanga tuli product ya bye tulya bye tulaba ne bye tuwulira so gwe manya abantu by'obalaga ne bye balaba ne bye bawuliriza okuva gy'oli bye bajja okukopa okusinziira ku maanyi g'oyina ne influence gy'oyina ku bulamu bwawe n'endowooza zaabwe kale ntambi ebigambo mbadde ngamba Junior ntunulidde ne Junior nga njogera saagala olowooze nti gwe mbadde ntegeeza yekka naawe saala kubaako enziramu kulaba ng'oli ku musajja omutaddeko ekigambo ekinene ennyo kati buli omu bwefo ky'okugamba nti our man Kaye bagattawo erinnya eddala let's work towards reconciliation wiki ebadde etya ku lunaku olwa Monday nakola show nga tewali ankase tewali antumye ne ŋŋamba nga nze omuntu muganda wange oyo twenyiza tetulina okukkiriza mu bulamu okusoowagana kujja bbaawo nti Simon wonoobeera otugattaganyizza tekikwewunyisa nga wayise ennaku 3 nga tuzzemu ne tukyankana because that is life wetyo weebeera okusobagana kubeerawo n'okwagalana kubeerawo kisinzira circumstance ki nti n'oba ongattaganyiza n'omuntu naye ate abaafuluma bali namperekereze ogugambo sometime nange nyinza okubeera ki mwana wa nnyina nange nyinza okubeera guni nange nenzizaayo so ensi bwe tobetambula ne ku lunaku olwa Monday nakola show ku the final channel ne muganda wange Zaneru ne ŋŋamba I have seized the fire omusajja omu omuyivu bamuyita Sanzu yawandika akatabo akayita The Art of War n'akugamba nti omuntu olina okumanya ddira ogenda okulwana ate ogenda kulwana otya ate ogenda ova otya mu lutalo ekyo yakituyigiriza n'agamba olina okumanya gwe amaanyi go gali luddawa ne mulabewo obunafu ebuliriddawo ekyo nakyo n'okimanya so n'ensizinga fire nga nze era ne ŋŋamba now the onus is on him whether he continues or not nze nga nze nkoze eki nkyejjeeko tubeere nga tumuvinga oba ayagala tumuvinge babiri maaso tizoke oba tayagala nakyo itizoke but nze nga nze ekyo njagala kyo kiveewo on record njagala nnyo ensi enzijukireko analysis zange ennungi than okunzijukira nti nno nalinga musajja muwakuzi wa ntalo oba okitegeera ekyo nembeera nga nkijjawo era mukama wange ku lunaku olwajjo nabaddeko ku TV mbagita BTM buli lwakunambeerako ekiro ssaawa 4 wiiki ewedde nabalaba babaako bayitirivu oba weebase mbadde gamba nti wiiki ewedde we naliyo omukulu yakuba essimu ku TV baleme kuddamu kunkyaza naye kati ate jjo kyannyumidde nnyo ng'ate asharinze link ku page ya Wisdom Kaye Frank Antambi live on BTM TV abantu ne balaba kitegeeza obubaka yakola ki yabuwulira ng'omuntu kansuubire tujja kutambulirawo no kakati tukkiriza Katonda na musajja wange alina embuzi Faiz tukolere embuzi awo Faiz Cafe Bristol tukolere embuzi awo bigwe tuyinza obutaddamu kubeera ku pano eno but tusobola okufuna nga tukola ne Kayo nakola tusobola okuddawo anything ekisinga obukulu si kyakaye yanjogeddeko bwekiti kubanga tugenda okumaliriza nga abantu bano tumanyika kati blogging industry eno yafunamu obuzibu isima yagenda kakati sasa tuli mu kugizimba buzimbi kibi nnyo okukayana nga namwe temina kimukayani ate nga mukola ki nga mukayana kale mbaniza kushare olunaku olwaleero wiiki eno ebadde a little bit dry but as well mulimu ebisobola okwogerwako Lwasa yasibiddwa n'avaayo mu kkomera so it is return of Lwasa abamawulire Mwantama ekigambo kyasoose okuvaamu abamawulire Mwantama Lwasa ono nze no mukusoka nali mu categorizing mbagagga the Chirumiras the regional Chirumiras bongo yisanga nga ne Chirumira wa mu central one kati nganze ndabanga omugagga kuba iddanze kusoko kuli Lwasa nga mpira Lwasa we Masaka nga mpira Lwasa Gardens nga mpira Tavern Kick later on yesolosa nayingira amawuli
naye nga mulabiramu eyo kirasi yabo abagagga abali abalina ebintu byabwe naye nga spendinga ku ssente ze. So ebintu by'okukeera ku makya lwasanga aweddemu saakiraba nze ng'omuntu saakiraba just nalabanga just omusajja omukulu akozesa buli ssente ze ez'obukadde naye kasazize bwe nakiraba naye okusinziira mu bino ebintu by'okumusiba n'ebintu bye nawulidde sibikakasa nnyo naye byenyinza okukakasaako nti Lwasa alina okusinga essimu ye oba okutunda essimu ye iPhone eyandibadde obukadde ng'omukaaga kwakadde nga kamu n'ekitundu bamusibira ssente eziri mu bukadde 18 ziwandiroozezza nti ezirina obba ku akawunti ya buli mugagga. Okusobola okuva mu kkomera abagagga b'e Masaka baadde balina okwegatta okuva ku Welcome ojjikuba eri okusobola obwezi omuwendo gw'abagagga balina okumujja mu kkomera. Buli omu ekibuuzo kyabuuza what happened to Lwasa, what went wrong? Saimo eno show oyagala tugikole mu bulambulukufu bwayo nga tudiscassinga nnyo ku Lwasa kuba twagala twogere ebiretedde emberebesi obinako bwino baana mwe mwakoze abizi nabagambye naye nayogera Lwasa amini Saimo ojja gamba era olina okubanga disclaimer fuba nnyo okulabanga ekika ky'olugavu okireka kiti ebigambo ebyogeddwa ku sheeyo si byabagiddukanya ebirala byonna yogera nefe okulanga ekika ky'olugavu bazzukulu bandugwa bali bulungi siwe kiri junior buli ayogera atandike nalijjali kati ekisookera ddala kibayita obugagga ndowooza buvaalinga waliwo abagagga ennyo ba Warren Buffett ani omwami ono owa computer ba Elon Musk ba Bill Gates abo gye bali wemanze ku ggwanga erya Uganda ebyobugagga ebisinga tebiri documented ge mazima tinoba ogenzi n'ogamba nti omugagga ono n'otekako netyanguwa eri mu bazungu naye mu ggwanga erya Uganda oba n'Africa okutwaliza wamu olwa institutions zaffe olumu okubeera ennafu naddala mu kudocumenting ebintu ng'ebyo twesanga ekiseera nga tulina abantu betutaminze nti bagagga yet tebanaba kutuuka mu luse olw'abagagga betwandise nti bagagga kuba kati Saimo kyekimu n'ekyobwavu obwavu omuntu singa agamba nti nondifiningira omuntu omwavu yatya kiyinza okukulema n'abeeyita abavatisi baavu yes oba kitegeera nti mulimu engeri ya bakiyita bati okwefuula omuntu asobola okwefuula omwavu ennyo naye nga mugagga n'omuntu nayefuula omugagga ennyo nga nebyakola bya kigagga ng'asobola n'okufissawo obudde n'abaayi nga katugambe ayagala okulivinga that opulence life n'amanya batundawo ddala amamotoka neyazikemu k-week najja abamawulire abamanyi buli kimu n'akola wiiki ng'emu n'acreatinga perception mu bantu twakiinako ko mu biseera by'abasama we batufuukirira ensonga awo we bajjanga mu biseera bya December ne bagenda mu bbaala ne bakola zi open bar biki ne bakola statement naye nga baagala nnyo creatinga perception gye baddayo eri nga balina businesses nazibagala okubeera nga baluka olwo perception emaze oyingira mu bantu omuntu ono muki mugagga nga n'olumu n'okuva wano mu ggwanga baavangawo nga n'olumu balina bye bakutudde ssente oba kitegeera olina muwula obukadde nga 3 olwa wiiki eno gyabadde ayitamu galagayo oyo mugagga ssente agenda kubeera nga azinziriza kyekyo kiri mu Uganda. So ekyamwami Lwasa okubeera omugagga oba obutabeera mugagga sinza kikonfaminga nga nze wabula bye tulina okukkiriziganyako nti wabaddewo ebirabikakokko ebimufuula omugagga badde avuga cross country ate nga tagivuzeemu wiiki bbiri ate abadde nga azikyusa oba kitegeera abadde alina ebintu bye Masaka I think era bikyaliyo Tabanikiko yogedde ku Lwasa Gardens n'ebirala naye nze ndowooza tulina okumanya nnyo the root cause essaawa zino n'ekirala buli muntu yenna alaba sheeno ekintu kye bayita ssente kizibu nnyo okubeera ng'onenyeza omuntu lwaki zimuweddeko kibeerawo mu bulamu bwensi nti n'abagagga bafugge batuuka ekiseera n'agenda n'afayiringa for bankruptcy bannangeze munangirire mu luse lwaba balunkupe neeremeredde nga ssente zigenze mu bintu abantu bakola deals ezimu ez'enjawulo ssente ne zikola ki ne zifiirayo oba kitegeera. So sigenda kukomerera Lwasa olw'okuba nti yaggwamu oba kitegeera wabula kibeere ekyokulabirako eri abagagga court in court abalinganga abali mu mbeera ya Lwasa batya bayinza okwewala this situation yene eswaza ntera nnyo okozesa olugero era ndowooza buli wenzi wano ndogera because lujja mu context nyingi tekiswaza omugagga tanakantula essaawa zino Dr. Kasene natukubiriza nnyo okubeera nga tuli entula tulya binakati ebyo twewala sukaali webityo kati tuyinza okubeera nga eno mu kyasa kino terukyakola nnyo bulungi nnyo okitegeera naye
obumu ku buzibu bwa Mwami Lwasa bwajja akaseera we bamuyingiza mu mawulire. Kamera eno yatandika okujja mu yeyingiriza. Waliwo yamuyingiza ebyaddala. Waliwo yamuyingiza. Lwasa gwe mu mawulire otandika ddi omulaba? 2016 awo 17. Ng'ani amuyingiza. Waliwo omukyala yamuyingiza. Naye sigenda kugenda ku mukyala yamuyingiza. Ngamba okutandika okuyingira mu mawulire. Amawulire gano gakola ebintu bibiri. Either gakumakinga oba gakusuula. Amawulire tegalina permanent friend, tegalina permanent enemy. Galina the permanent interest. Go nga go. Era omuntu yena yesuguza ow'amawulire ntono wanga alimba. Ekyakola mu kyata amanye ekyo nampemula agagambo. Nakuyisaamu. Bwe namusabira interview yali interest yange yali moki? Mu mawulire. So yali mukwano gwange. Nti amawulire gatuyigiriza nti oli ne wabeera mukwano go sometime. Naye nga olina okubeera objective, ojja beera objective ate mukwano gwanyiige. Naye nga ate olumu yabadde mu nsobi. Kati obuzibu obusinga obwava ku Mwami Lwasa kuyingira kamera eno. Wayingira kamera eno n'akuliyetinga egyo gyayita emikwano egyo gyali gimuyisangamu. Nga buli wabayagala oba kukyayisaawo nga abako essimu gyakubanga ogenda ng'omuteeka ku mutimbagano gwo ng'akwokyayo oba okitegeera. Kyova laba nti essaawa olunaku olwajja wamulabye nga afuluma mu kkooti nga bamutaddemu kamera n'agamba ye mmwe oba okitegeera ng'awulira obusungu. Kiki kye mwagala okunako kye mutalabanga? Ng'ezimu ku faces ezo azijjukira mu kaseera kali ng'aziyamba. Ate nga nejabadde mayinduzo waliyo TV. Era nga agirabye gye yes, yabiraba. Era Saimo mbadde njogera nnyo ku mulimu gwe tukola ffe ba communicators nja tugattira wamu ffenna, whether you TikToker, whether oli ku TV radio, whether oli analyst oba commentator. Ebiseera ebisinga weewalanga nnyo okubeera sirevu w'omuntu yenna because ebiseera ebisinga genda beera subject wo ng'olina omwogerako. Kati singa ekintu kibeera mu giraasi nti bannaye entambi yafuse ku kkubo naye Kasiri engeri gyali mukwano gwange bajja ku kamera wo n'agala akibuzeebuze kwedibiito ya Kasiri efa. Yabagenda kufiirwa yete ekituufu kibadde ki kati bwe obuzibu Lwasa obumujjidde nti situation gyali mukirizo bagaana abantu abamawulire be yawanga ssente na biki balina ogikavalinga mu ngeri because bakolera abantu oba okitegeera. Kati ekyo kya kamera nga kivuddewo nti teyamanya butya wayinza kuteminga kamera eno naddi wayina gikozeseza yatuka ekiseera nga n'olumu niwaba talina kyagenda kugamba ggwanga jja mu kamera ayitako mu ddiiro. Yes, ayitako mu ddiiro. Kati olumu abantu batandika okujja ki okujja emeze. Ekyokubiri kyasinga okuteeka Lwasa mu ntata 2-3 ekyo kya kamera nkimaze. Ekyokubiri ebyobufuzi politics Masaka oyamugenda mwawo sente zayika nyingi nyati n'atalya. Bona olaba muntu sawa zina ali mu parliament ali mu kisanja kyakubiri naye nga ali mu facilitating amabanja agamuli mu bulago naye nga kyafuna ne guli omusaala. Politics wabiri expensive olumu ku bantu abamu oli n'ava mu parliament nga maze emyaka ebisanja 3 naye ngolaba talina na kyeyekoledde olumu nga amabanja yagana okukola ki yagana ozanyisa sente zamuwolebwa business nezifa. Ekyo kiba kyali kisoboka nakyo so ku Lwasa ne kibeerawo. Ndina omukyala gwe yalina naye kuba yalina abakyala bangi n'omu naye yali asonze era ng'agala beera woman MP wempulira yayagala bad mayor omukyala yagala woman sente zigenda because yakuliyetinga ekifaananyi kye mugagga. Omugagga yatya omugagga okola ebyabagagga jukira aba constituents bo we bajja waka olina okutta ente olina okukola ki okitegeera weebya byonna byonna olina obikola. Kati avudde ku principle y'akalulu nti otunda message kati ne kimulemerera. Ekyokusatu ekisembayo ate kisinza omukola obubi skirt eyo yesinza okumuvirako entata. Ayina nnyo obuzibu ne skirt. Ayina nnyo obuzibu ne skirt. Fena abasajja kyo tuyinza okubeera. Fena abamu gye tuli batulindiddeka. Kale mukama gwakukuumya akyakukumya n'essaawa yonna ojja mu lyato lyerimu lye tulimu abasinga. Kisaza mu linnya erya Yesu. Kisalizeemu ddala. So skirt eyo mu kugyagala ennyo. Skirt eyo singa togibala nnyo ekubala. Ekintu kye bayite abamu ku bintu ebisinga obuzibu mu nsi breaking the kingdoms and empires and great men skirt bakazi oba kitegeera. Kati engeri gye waŋŋamye okwogera ku olugave kamu skipping naye abantu bakimanyi kyonna kyonna ekyaliwo the investment gye yamuteekamu yonna ate break up weetuuka n'afuna that gundi eyo mu mutima nga takkiriza ddinayo nze Lwasa waabwe ndekebwawo ntya kati agenda ku that revenge eyo gye yagendako kyova olaba nti buli yayita abakamera bangi nga olina omuwala gwakulukunya gwayogerera amafuukulu ne bikikinike okitegeera. Kati ate nalema okumuvinga on nayagala bouncingire baka kubala naye nga buli gwe yabouncingako bakulala yalina naye kigendererwa ekikye tikino ngenda kijjamu kino nziruke
Kyogamba oluvannyuma relationship eri atandika okwagala okulumya eyamuleka mu relationship webale nnyo nti I've moved on n'akola financial mistakes. Webale nnyo nti gwe yafunanga omupya ng'amukolera binnyo kumpi kwagala kusinga na byakolera oli okulaga oli nti nno gwe oli kakyere ono akusingira mukoledde bino kumbe n'oyo gwe babikolera kye yali ayagala mu relationship tiyagendayo lwa love notojjukira egundi yaliwo okwanjula okwaliwo ogwa Angel nga Angel ali Kampala bali eri bagenze ku kyalo nga ne sente yazimu wesitegeko omukolo anodo yali gundi yali Vanessa Vanessa yagamba bangobezza omusajja omumpi obo kitegeera so musajja wattu bambe ndowooza watandikira okubeera ng'afunamu ebizibu mpola mpola okutuusa olunaku olwokubiri we banja we lyakimulatinga ne bigenda mu kooti sente nga teziriiwo so wote bonyinza okumutaminga mwami Lwasa naye nga tumusabire abawunsinge back babuli bannaye omuntu abaddeko ne sente akuma bulaba na sente Junior tuli mu mbeera nga tuli mu kunoonya sente naye bw'olaba babadde nazo nga balinganga ezikendedde gutuuka tayonoga watize nina sizirya ekyo kiyinza okuba si kituufu Lwasa ayina sente zaziina but tuli mu ggwanga ng'abagagga tebeebaka balina ebizibu n'abaavu balina ebizibu. Brian White mukwano gwange ali bweru mwekezayo si papa ali mukomera ali bweru ali Dubai ayagala kudda ate Exile kiba kitegeeza ati sigambye Exile sigambye nti obusobozi bwe tabuyina oba sente zamuggwako ali bweru mwekizayiro kati Dubai akola ebyo jja bimubuuza nze ndeka mmaleyo point za mukwano wa nsi papa ali mukomera naye yali mukwano gwo be bagagga akati Bad Black yaziina ne zimuggwako bagagga nno nabo balina ebizibu nga ffe tubiina SK Mbuga naye yagendako mukomera be bagagga naye yalina TV asiraga ati baavu ati statement gye nasokeddeko nageti abagagga balina ebizibu naffe abaavu tukola ki mu ggwanga lino katimba kubalira ugaye nti ono Lwasa si yasoose ogenda mukomera esegenda ebyo gwabyogedde gwe ebyo gwabyogedde kakati waliwo abagagga abalina sente nga ziri mu development eyeggwanga Kirumira Kaganda omukulu wange Hamu they spend most of their time thinking about development of things netujja neba mediocrity rich people abali awo mu Luganda kyandibadde kitya abagagga ab'omunguuba tebe bagagga baavu kati ati oli kye yatandikiddeko era tewakitegedde richness varies oli mugagga compared to who nange wendi ndi mugagga naye ng'okompe yalinze naani eyeekolera itongwa nkwangwa wisdom kaidde naye be rich kale neetaaga okubeera ennyo naawe okonze njokeza so ngayati ekireetedde Lwasa obuzibu ayina a lot of free time buli wobaamu n'obuseete sente obwo ate tekiri wano ne mu America eriyo abagagga nga sente zaabwe zabyabuwemu nga buwemu yewa abakazi wa masanyu naye nga mugagga omuntu emyaka gy'otuuka nga kiweetaaga kyokka mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula ng'ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings.
Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Abantu wano mu Uganda abantu balowooza nti to be rich must be very serious. Abo gye bali. Funa sente zo yite ebiwaawo. Vice President former Vice Bukenya aine kulembera nakatona nkatambulirako baama. Aina kombo yezo. Aina kasipasi yakawerekere nnene. Era nga bw'ogigula osanga mu ngabo. Era tuyinza kusanga nga guddewo supermarket, tuyinza kusanga nga azimbye amalwaliro. Social development sente ya social life ya kweraga ya kunyumirwa bulamu kati Lwasa kyalimu. Abantu abamu muwa abantu ebyokukola ne images mwagala batambuliremu. Omutwezo okutunulya munne mwami Kasirye oba mwami Tabi ne kali sinze mbadde entambi nandikoze bwenti ne toliye sigwe entambi ye kaka janja bisigira Lwasa ayinza okuba teyasoma na kiwanvu manye ekyo nayo factor obutasoma. Omuntu buli watasome nnyo teyeetoololwa bagezi ng'alina bakubi banduulu. Omanyi waliwo abagagga ng'abantu yeetoolodde nawe okumuleetera nti mukama wange waliwo kano. Era otuuka n'ogenda ew'omugagga ng'okutte proposal n'otuula essaawa 2 ng'ab'obuwemu be bayingira. Muzeyi kabulu muvika kano ke wantumye siddika muzeyi baŋŋambye kino. Nosa muzeyi that's rich people. Muzeyi kino oba tulina kisimu nato kyeŋŋanga. Webale nnyo. Muzeyi kaliwa kalabya akawala ke baleese ku sipaaka oba ku BBS nti kaliwa nga bamulaba. Kati ekizibu ky'eggwanga lino mugagga kuki ku knowledge social transformation oba socialism social life. Kakati Lwasa byakola singa bigera kwatanga Sudiru Dr. Sudiru era ye kubwa doctor bwe yaze doctorate alina university kusomesa abana bagwanga. Kati Lwasa university eriwo ebyo byalina bbeera mu Lwasa. In fact byatanaba nakola byetumwewuunya. That's who he is. Era mmwe temunnaba ku research nga ku Lwasa genda e Masaka. Omanyi obwagala okumanya omuntu noonya gy'abeera noonya gy'akolera ojja okumanya omuntu gw'odiringa naye. Kakati abagagga b'e Masaka si bonna abasinga obungi sente zibaleetera ekizibu. Kakati ogamba Lwasa mu Western Uganda yasinga abali eri obugagga. Do they act like him? It's him. That's ibwato bwali. Era sente character, exposure, knowledge, sente kyoyagala ozikozesa kyoba. Eriyo wano ze ba pastor bemanyi bayina ama TV. Ninga tuyinza genda n'omuga pastor. Twalibadde twongerako ku TV naga nti pastor kyali mu lodge ngule kamera emukwata. Baba pastor banne yekyayagala kuketta kuba pastor banne rasete wezisinga okugendera. Ninga endiga tezina butebe tezina wetwa ninga sete zakozesa. Pastor Kayanja ali kuki pastor Kakande yakoze eki. That's them. Kakachuga abantu bali different n'abasumba b'amawanga amalala. So it's about that. Ekyokubiri mu kyemwerabidde Lwasa eneeyisayi weyagambye ab'amawulire lwaki mukola ki mwantama mundabako kye butandabangako. is a man of camera. Ayagala nnyo kamera. Simanyi lwaki abantu abakafuna ku sete balooza nti kamera bufuna ku sete yakafuna sente Lwasa alenga kufuna sente mulembe gwa Amini. Oyina kubeerako yalenga kufuna sente mulembe gwa Amini. bwe bamusiba mu gwa Golodi ani eyajja ani yamuggyeko ku CPS mukubulira wano we bamuyita ku bya Golodi. Golodi wani ekituiza okuba nga ne Lwasa mukozi
nga mukozi wa mukama we is enjoying life ng'abakozi abalala nga mukutte imeji y'obugagga ne mugiwa omukozi kandi Lwasa alinamu ebitategeerekeka ozeezeuga alinga omutabuzi w'eddagala omu muganda wange Doni Nasa bamuwanulako waggulu mu siringi naye bya golodi tugenda okufundirira ng'ate emisango bagimugjeeko mulimu abanene bayitirivu kumbe yali asitulansawo y'abaganda alaika yali omanyi mu Uganda muno omuntu ayinza okugaa nterekeraako tebufuuka ki bumbula kino kyo mulina okukyegendereza nti gwe muyita omugagga ye mugagga mugeiga siga tuyinza okuba nga twogera ku waaka of a certain person Lwasa yesanga ata mu bya golodi esete za Lwasa zayina y'omu ku bagagga era abatini abeewuunyisa obuvo n'obuddo talina nti bwe nava mu kusubula ebyennyanja n'enzira mugundi nanyumyanga naawe toba Simon nkwagala bintu byange obitegeera mangu y'omu kuba boyeze nti naye watunda ebyennyanja nodda wano aganze ndi mugagga naleeta Tavani Woods Tavani Kiki sorry nene ndongo gy'alina Lwasa Events ne gardens bye bintu ebyo ebisigadde mayitire ng'empale zaani zaba 7 matankani kakati ye muntu gwe tudiscuss so badde gyatu discussing ennyo all certainties about Lwasa's name ze tumanyi ne ze tutamanyi there's a dark side of Lwasa which we don't know atenga kibeerawo mu bantu bonna so until you unmask the true Lwasa mugenda mukasigetinga mwagala omufuula Bill Gates mwagala omufuula Trump mumuwe neeyisa ya Dr. Sudiru mumuwe neeyisa ya Mwami Ntaganda mumuwe neeyisa ya Miss Kigudu ninga kichwala ate mweyo kirasi Lwasa taliyo kale kino ekyokumusondera kye nawulidde abagagga b'e Masaka tibeekutte ne bakola ki ne bamusondera bagagga kwagala nani agenzeyo nga bamusibi ndowooza kati weba federation bagadaga weba federation eno yabadde wuma y'e Masaka kimala kasiri mu Uganda wano omanyi ffe tulaba bibye tulabako tujja kunyumiza nga walina amataka gange eyo twagala kulaba bitambula so ojja kusanga nga abaana abobuwala abalina abaana mu layini eyo nzaalira mugagga bangi nnyo public chichepikinga mu nsonga eno nga tu because this is a personality tujja kudda ku musajja kumwesibako waliwo omwana yabuuzaako n'agamba naye financially stable ziba sente nga mmeka nga yagala yeebuuza bwe batuukira ne bagaa nti ddalo yateredde abamu sente nga mmeka ebigambo ebimuuza amakulu gaabyo nakula mmanyi malala naye bwe tukuze bikyuse Saimo era kyogambye wano nti tuli kutwogera ku mugagga eyasibiddwa n'abagagga abeesonze bamuyamba okumugjayo wakati w'omugagga eyasibiddwa n'abagagga abeesonze okumugjayo waliwo miliyoni ezoogerwa 18 okitegeera kitegeeza omugagga yasibiddwa 18 tazirina akabondo k'abagagga abalala bakuŋŋande basonde miliyoni 18 bajjayo muki nayo ango nakubanga ate kyantwalidde omugagga at least ati omu yabadde yeremereddwa ane twanufunyera omugagga omu ne bakola ki mugagga munnange waliwo omwami wano yavanga South Africa eyo najja n'asaasaanya akasente e Uganda baatambuliranga mu gurupu nga bagiyita Rich Gang bwe yali ng'awamu yakolanga nnyo ebintu bingi kati bw'amala okukkirira gurupu eno nekkakkanira ddala amaanyi kati nina munnamawulire omu gwe nawuliranga agamba naye ddala kituufu yali Rich Gang oba yali Rich Man with a Gang ng'abasigadde bonna ne bakkirira omu ye yavaawo ganga nesigalawo n'ate ganga nekka kitegeeza esobola okuba nga yali Rich Man with a Gang oba nga bano bayigira ku nsobi z'oli ne bagaffe katwekweke kyonna kisoboka okukola okubaawo ekitegeera olunaku lwa leero society pressures zino ziri engeri ezituvuga mu speed nze nagamba nyantu ti eriyo ekintu kye bayita 15 minutes of fame nga buli muntu agenda kifunako mu guno omulembe gwa social media buli muntu alina akaseera wagenda otuukira okubeka vidiyo kabaka mwanga katrendinge
okoleka video omugenzi ekyamuseri abadde ki otrendinge okitegera publicity eyo gifunebweko eddakiika zo okitegera publicity natete yabeerako wano nga ssebo naye abantu bakola ki bamunoonya naye ogenda ku sustaining otya sustainability yekola ki yesinga okuba enzibu ebintu by'obuwemu bino bikutunda mangu w'ebiti ebintu bino ng'ojjidde mu bintu bya buwemu bino Simaali era ayagadde omukazi gundi era akoze kye yakoze nedda waliwo okwagala omukazi Saimo mu ngeri eri respectful Saimo kakubuuze Saimo wandiyagadde emyaka gyegyo egy'omu maaso ng'ogobagana n'abakazi ku butambi bwa vidiyo okitegeera ogobagana eno omwanjula taliyo ate eno buvidiyo bufulumye eno okitegeera kati eyo yonna fikisi ekola ki omutwe gwe gwange ebitundu si byange kati abantu amu kye beerabira kimu nti omulalu w'omukatale omusanga ng'atambula ali bwerere ng'ensi temufaako erina we yamufiirako lwe yasooka okukikola wano wentabuka neneyambula engoye n'enzira wali bannamawulire kamera nnyingi n'abantu bagenda kuŋŋaana balabe Kasirye abadde ki enkeera bwe naakiddamu nnamba egenda kwesala ntuka ekiseera nga kyafuuka nnomo nga baga Kasirye bayimbi bangi tubalabyeko wano waaba atandika okugwa eddalu ne mubajjukira bannamawulire ne bamujjulako tayimu neetuuka nga wobabuuza banneegundi yaddawa nga teri amanyi ng'oli ne wamusanga ku kkubo ng'atambula tasobola mukwata ka vidiyo katrendinge kubanga tekikyakola mawulire wano bagenda kuyonkamu kakole ki kagwemu okitegeera so kati eno 15 minutes of fame tuba tugenda kuzifuna buli omu naye ekintu kyokola ekitaba sustainable kiba kigenda tuuka kikole ki kigwewo kati tubadde twogera ku nsonga engeri Lwasa gy'ajja mu mawulire Lwasa asobola okuba nga ali abeerayo eyo ng'asobola okwebeererawo ne ssente ze nga zimumala bw'ajja ne bamutunuzaamu kamera ensi yonna n'egamba nti omugagga Lwasa asobola okuba nga expenditure yagitabusaamuko okitegeera jjukira Junior alina perception gy'abadde akuwendala nti asobola okuba nga eriyo akola ki amulimu emabega Saimo ne bw'obaga olwaleero ng'oli manager mu finance ku BBS ng'osaasaanya ssente ze eri kawolawola kubanga okimanyi mulimu ezitali zizo singa tutandika okuteekamu kamera okuwaanawaana neekuwugula oyinza okwesanga osaasaanyirizaamu n'ezaki kati ogenda otuuka ng'olina ekizibu nga baga Saimo oyo tumwekakasa abanga ne ssente ng'owa kampani akugamba ku luno bw'ozikwatamu ngenda kutema engalo tozikwatamu nomaliza ng'oli mukatu kati wabanga alina gwakolera nga amutwaliza ku ntoli kitegeeza expenditure esobola okuba nga asukka n'aspendi nga kyalina okukola ki bwalina okukola kyokusukka okitegeera nze just kyombuuziza ekyokuba tukiyigamu ki nga society bannaaye tulekeraawo okulaba obulabi abantu ku mitimbagano ffe ne tukola Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Namukwakula, the resentment. Battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe. N'omu Nigeria, Ken Erics Ugo. Zubeida njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeida tontakura. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Judgment nti yali bwati ne bwati. Nabagambako abantu nti eriyo omuntu gw'ojja okusanga ku mutimbagano ng'avuma awemmula omusanga ewantu mutuule munyumye emboozi ng'eri karakita tosobola kugiraba abantu amu bambala karakita abantu amu bajja kuno ne boogera ebintu nga naye kennyini tabikkiririzaamu balinga basajja b'e Kampala wakaba muyita taata mu kibuga mubbi walabika vidiyo k'omusajja asala ensalo mu kibuga muntu gw'oba omulaba bambi okomyewo n'akaveera akola ki mwami oluusi nga tewamanya na kikyakola kikyakola oyinza n'okuba endabika gy'alabika obulungi ye yakusika naye nga tewamanya kikyakola kikyakola okitegeera so ekigambo obugagga kino tukyegendereze si buli ajja n'akwata ya iPhone n'avugayo emmotoka eyakabi n'akola kiti abamugagga obugagga ebiseera ebisinga kiva ku cash flows zo oyingiza otya era okuuma mmeka kyovula abasajja abamu Junior adda akuga nti ona investinze mu masomero ona investinze mu kino ona investinze mu kiri nti agenda okkeera ku makya okusaasaanya ng'afulumya waakola ki
bwayingiza neriyo naffe abagenda okujja ngende nkuba obukadde bwange 100 ngambe kati abaana b'e Kampala baagala kikanguleke emmoroka yange ya3 bwe mmala ogigula nguleke essimu ey'ebbeeyi bwe mmala nze nfuneyo babbuloga bange nzije mbateekemu akasente bankwate bu vidiyo baga omugagga omupya yazze muki mu Kampala nteeka ebisumuluzo by'emmotoka ku mmeeza tomanyi mmotoka ki nkyaleko mu bbaala emu yiiyo nteekewo nsaasanya akasente bano batyali bange nga bakola ki nga bakwata ensi egambe nti oyo muki mugagga bye bino byoyogeddeko nti abaana balyoke bajje banfunira embuto nga balinga be bawendudde nga buli omu amanyi afunira muki mugagga tayimu bw'enaatuuka ng'ekikumi kyange kiweddewo emmotoka nsooke gye nagula 3 ngizzeeyo ku 15 ate nzabe nga nzize kaboda atandika obbeekweka n'amasimu nga kole ki nga kyuso kitegeera so kati engeri gye tutandika okutomeramu abantu olw'okuba tubalabye ku butambi bwa firimu ekole ki ekyukemu nze Simon adde n'ekirowoozo nga ngamba kisoboka okuba nga Lwasa ebbanja lye baagala omusasuza tayagala kulisasula kubanga tukirabyeko n'agamba akweza at least kola kintu wala kuba ffenna tukimanyi etteeka ly'okubanja omuntu e Uganda emyezi 6 kasaba mala okusiba ate oluusi bw'omala omuyingiza asobola n'onegotiatinga n'agamba kale bannaaye nafunamu ebizibu naye banzikirize muwengayo emitwalo 5 buli mwezi kikkirizibwa ate nga gwamuliisa kikkirizibwa n'amanya ajja kuwangayo 5 atuuke n'omwezi ogumu akugambe nemereddwamu azira nga azalipootinga era abasajja bangi bakikoze oli nga amubanja n'aganze kanteekeyo tugende mu kkooti tuteesezeyo tuteese gwa bbanja era n'amaliza nga agenda mutambuza emyaka gyonna nga setta zikoze eki kyovula abantu oluusi beesonyiwa okusiba abantu be babanja etteeka ly'ebbanja wano bw'olitunuulira obulungi olabira ddala nga likola ki liragaya era nze nadde mmanyi gyazanya naye ne ŋŋamba tosobola kweswaza ku miliyoni 18 ne status eri gye wazimba nze emmotoka y'ekirooto kyange gyekyasize okwagala yeekeeka akabokisi kati buli musajja gwetunuulira nga akavuga mmanyi omusajja ono ateekwa kubanga alina position wayimiridde ng'ekola kinga nwevu kakizibu okuŋŋa nti omusajja avuga akabokisi miliyoni 18 zakoze eki zagaanyo kitegeera naye kino kye tulina otulaga ffe abali mu society abantu be tuyita abagagga kyova olaba abazungu balina ekintu kye bakozesa ennyo nze abantu bonna bensisinkanyeko nga abazungu obanga aluddeko ebweru bw'omala omweyanjulira nti nze Kasirye Adamu akubuuza okola ki ne gye tubeereyo mu basajja bakulu abaakolakolamuuko eyo gye tubeera mu zirotale zaffe zirotalakiti bw'oyimirira okweyanjula olina kugamba nti nze Kasirye Adamu nkola kino na kino batekinga interest mu kumanya kyokola ne kati abasigadde tulaba bifaanani Kasirye ayambadde esaati enyirira ayambadde engatta enyirira akutte essimu yakabi kati tutunuulira bino status ekola ki kati ebimutambulirako naye nosanga omusajja nga akutta akasimu ke kamapeesa naye nga tosobola mukola ki muyemerera mu kitegeera so perception yaffe kwani mugagga naani atali mugagga tuteekeddwa ogikyusa kyobola abantu osanga omugagga abalina abakola sente nga bali mu byalo abalina sente era agatta omusajja mugagga naye alina amaalo kubanga alowooza nti kubanga alina sente alina kuwunya bulungi alina kwambala bulungi alina kukwata simu za bbeeyi alina kuvuga motoka za bbeeyi kisobola okumakinga n'obugagga bw'alina naye ng'olwaleero nannyini Facebook ayambala t-shirt ya kaleemu mwatambulira teri branded teriiko kintu kyonna ye nannyini Facebook ne jiini najja mu conference y'amaanyi waliwo akasajja kengobera akamu ku basajja abasinga okubeera abakabi mu communications ka Garivi ayambala t-shirt ye ne ka baseball ke ne jiini najja n'ayogera eri abantu 10 nga yaweereddwa emitwalo nga 5 ku 10 okujja okwogera tukomewo wano abantu basobola okuba nga balinamu obutakkaanya ne baramu nosobola okukiza ati baramu byalina abikola ki abirina baramu aba mu ssaati y'emu ey'ebikuubo ya kaleemu naye n'omusanga osobola omusanga n'omuvubuka ayambadde essaati ya Nike n'ogamba ono ye mugagga oli ye muki osobola n'okwesanga nga n'essimu gy'akwata osobola ogitunulira n'ogamba nti ki okitegeera nga tumanga maliriza omukulembeze w'eggwanga ennaku zino olaba essaati zayambala okitegeera oyinza n'okulowooza bwaddayo ekiro nga bagyoza nga bagigolola nga n'entya agiyambala naye oyo yafuga ssente n'amagye g'eggwanga okitegeera kati nga tonnatunulira status ya muntu weebuuza akola ki bw'obasanga wali mu kiro ng'omukulu omu atudde n'enkofiira ye n'ekisaati kye osobola okusanga wano amasa kati enjawulo wakati w'abatomedde n'abatatomedde ate atomere yeebuuza naye ono akola ki we bamugambira ati omukulembeze w'eggwanga ate ono akulira abakubi baludde najeera kati wetwawukanira abagagga tulebe batunuulira lwa nnyambala na biki bye batambulirako wabula twebuuze bakola ki tugenda waayiriza abantu bye batayina batuuke mu buzibu nga ffe tulowooza basobola obusolovinga
tweyanze gene nga yo mugaga yavuddeyo era ona ekire kyabagagga banne abeegasse ne bamujjayo which is beautiful mudakiika emu biki ebiwalula abalina ssente okuba ne ssente okuba n'obugagga kibe byanjawulo abalina ssente okuvaayo ne bazimansa kubanga balendooza yandibadde lesoni basimu nga babikola Ezra najja n'abikola ne batera okugenda waki abantu bafuna ssente bano bazimanza nandibadde ndowooza nti singa kati sayimu wano nkuba ssente nandibadde nzinvestinga kufuuka mugagga naye ojja kusanga nga nange nkyuse kukyusa mmotoka ngenze mu byana nkoze kiki ekipushinga abantu abudakike mujala tugiveeko eno gundi ekisookera ddala waliwo album agita 444 ya Jay-Z yagifumya mu 2016 yali adressinga nnyo ku bintu ebyo alina oluyimba lwe yakola n'agamba nti ekireetera embeera eyo yembeera gye mwakuliramu emabega bwe yali mbi kati yali ayogera ku slavery nti abaddugavu abali mu America baabonaabona nnyo obafunyemu ku ssente omuntu ng'afunyemu ku ssente naddala Black American kyasooka okukola kugula Bugatti eri wali kwambala gold chains nga mpitirivu nnyo mu bulago bakyogera nnyo ku personalities z'abaddugavu abali mu America lifestyle y'omuddugavu ali mu America tugambe nti Junior muzungu nze ni muddugavu lifestyle yange yawukana nnyo ku ya Junior tenga sooma nga fena tufuna zezi zigwe bali nnyo okitegeera kati ekyo ne wano mu Uganda wobo kikomezaawo omuntu nga badde mu background mbi ate nga nenteekateeka ye maybe naye tebadde nnungamu ba mulimu abakulira mu families ne bateekateeka omwana nga walina okubeera nga tebali bulungi but enteekateeka eyo contributinga nnyo nga akuze wano naye singa osanga oli nga n'okuteekateekebwakwe kwali kwa muyabayaba n'afuna ku ttooke wano mu bukulu nga ate ddala alikubya bukubi talikolerera ddikolerera be basinga okubeera nga batusumbuwa nga bagenda kuzimansa bakompensatingawo time eyo bagala time ogisqueeze nga bagigatewo omulundi gumu balage ensi yonna yonna nti bannange nzaaliwo ssaawa zino the new kid on the block. Seimo omuyimbi gwe bayita Akon alina project zagezaako okutambuza nga ayagala okuzimba ebibuga lumu yawaako testimony n'agamba bamutwalako kazinga asaba abagagga funding abagenda omuyamba ku kuzimba ebibuga bye na biki n'ayambala chain zonna eza gold azimazeeyo akubye gali amaweta yambadde yenna nekanekanye agenda otuuka kazinga mu bagagga nga bali mu bijoozi byabwe bali mu bisaati byabwe nga bonna buli omu ali ize bali ku bukofi bwabwe kati nga weewuuza wakati wa ye na bali ani agenda okuyamba okufandinga munne okuva ku olwo abagoberera Akon yajja mu chain eze nnyingi yakola kiyakkakkana ayambalira ddala ng'omusajja aliki ali casual kye baamuyamba baamulaga obugagga obutuufu kyeki olaba waliwo kye bayita generational wealth ng'obugagga buzze bwansi bwe butambula mu famire ne wabawo naffe obugagga bwaffe obw'okulaga obulazi nti abasajja abo bonna balina generational wealth oba balina knowledge eyo bw'obasanga characteristics zaabo bw'aba akutte samusange bammodonkadde bw'aba akutte iphone bammodonkadde bw'aba akutte kine baamanyi bo baamanya obugagga n'amaanyi amatuufu agasente gavaawa gava mu kuinvestinga na cash flow kubanga ekola ki ng'etambula ekyebbeeyi kye baba nakyo abaki aba perfume kati owojja ku saidi yaffe abamufaata ababa bajja obuzzi mu lusulunye lwotandika okukwata ku ssente ebisinga tuba tetwabiraba nakulira ewaka ng'ekyebugagga ekiriwo gaali okitegeera nga bwentwala emmotoka mu kyalo ngenda bajooga batye nakulira ewaka ng'ekyobugagga ennyumba eriwo kali awo ka rooms 2 kati nina okuzimba ennyumba ennene bakole kinga neerabidde nti ennyumba ate nawe liability teba asset nga tonna investinga kati ffe twagala nnyo ebirabwako kuba twagala okukakasa ensi nti tutuuse naffe tukoze eki tuzze kyovala omuyimbi bw'akuba hiiti agula emmotoka naye nga yeerabidde nti ekiteekeddwa omukolera hiiti endala kwe kuzimba studio etuukiridde n'okuzimba network n'oteeka sente mu bintu ebirala ebisobola okumuyamba okusigala ng'anywereza amaanyi ge ngaki kati ndowooza nti nze kyenja okugamba nti oluusi excitement yetutwala bino okuze tobiraba nga wabyesunga dda n'ogaa nange bwe naatuukako mu mbeera eno nja kukola ki nja bikola era Katonda bayambye abavudde eno ewaffe ne bawangaalako ne ssente ate atuuka naye n'atandika okukyuka ng'atandise onetworkingako n'abantu abalala n'amanya nti ye bino byajja ng'alagaalaga ka lifestyle na biki omusajja asobola okuba engalo emu n'amugula yenna Simon ekirala omwana yayimbye oluyimba n'agamba we naafuna ku salaale nja kulumba ebbaala kati kyekyo Junior kiki ekibabagula naye wayo olwaguze Subaru kati seba abantu watandise baawulamu mulimu abanaku bakifunamu money is a game Africa
sente perception. Mu America is knowledge and time. Olicha gambye nti omusajja yazze addressingira mu jini naye nga mugagga mu Africa tekikola. You must dress well, you must drive a good car. Kaize bwe nagula Subaru nayingira mu family y'aba Subaru. So nafuna membership. Ate je nasanga abalala kati mu Africa bwekite bwekikola. Leka maloko Simon Deka. Kakati bano bakifunamu nti bolabye bonna si papa yakumibwako amagye agakumani president. In Africa, money attracts certain class of people. Kati you must prove to those eri class gyagala okuyingiramu nti you have the money. It's a game, it's a trick. Brand White we yajja wano lwaki omuntu aganena lwaki teyasirika nazo. No, you attract what you want. Abasoma Maxwell's laws of hierarchy, abasoma psychology, waliwo kyebayita self actualization nti otuuse ku ntiko. The first start is getting basic needs. Omugagga yani, if you have guarantee over basic needs, omanyi kyona ali enkya, oyambala, rent takyali buzibu. Kati ate yo stage bwogivaako ngodda ku ndala. Kati otandika okulaba nti neetaagayo iPhone naye ng'obadde n'essimu okitegera. Kati nodda ku ndala kale bw'omala ebyo byonna woga nti banne ekikomera kyange kino kyetaagako security wooteekera kamera ku kikomera n'oliteekako aba private abakuuma ewaka okitegera. Ate on top of that n'oteekako n'embwa. Kati eyo nayo yalwasa yali musirikale. How did he get the money when he's a soldier? Kadogo yali kadogo yali musirikale. Anti bamugamba nti yali kadogo mu lutalo lwa Museveni bamukadde nnyo. Lwasa yali musirikale. Mukikole mu kyege. Kakati kyolina okutunuulira nti why do in Africa we want to prove era buli mufere yenna mu Kampala asooka gula mmotoka nnungi. Because this one attracts mu America tebikola. Tayinza gula mmotoka nnungi mbu America mbu ne batya. Kati gende Dubai olabe mmotoka ezikola tax. So money is not prestige to give you a certain class of people. Tewali bantu bamenye bawala be Kampala mitima nga basajja bali smart. Kati kankubulire Simon wano omuntu agenda kuwashinga be n'asasula emitwalo ako. Ne bamuwa benzi y'omusajja goli mu office wagitutte ku Joza. Eyo kana abagikuta agigabidde oli agenda alabiremu omuwala w'e Makerere. There are very many people here. Ono kyegambye kituufu nti okwata miliyoni emu n'ogenda mu bbaala n'ogula omwenge gwa mitwalo 25 kwayo ecupa ya Johnson 25 ye mitwalo ago ne bagamba nti ho bannange watoli omugagga eyazze mulala osigera omwana aguze ecupa 2 mitwalo ago atano. Kati how can alcohol become a symbol of richness? No sanga bamwe omugagga bamulinda nno tebo sebo twajoganize nzedda abantu we are in mentally non is mental. Karatu ino obugagga bwatuletera obuzibu omugagga agenda n'avungisa emitwalo 5 n'abuteeka mu 15,500 Seka Omalan Company Advocates n'akasuka bwati. Kakati ate waliwo ate abaddoola abera ne $1 billion namu nenga ina bando nfu najibala bwati here tuli our society tena upgrading akutuuka eri ono kyabadagamba nti omusajja Bill Gates ani wagundi mbu abera mu jini najja na addressing abantu naye bakimanyi mugaga kale wano yambala jini ojja kufa obwavu. Omusajja akuyita okuwa sente nga ina ddiiru nojjira ku boda perception nefa abadde agenda okuwa amafuta ga 5 amaliriza akuwadde 10 ga junior ka boda ate nakulagira woba olinyira boda linya ka boda wali wansi wezibera alaba mbu abakuwadde 10 olaba nga abakuwadde na nyingi kale vetwera ku ministry omusajja najja akubye lawyer ajidde mu benzi ayambadde suit ye mu butuufu you give him attention ngoluzungu lwafuwalo kati ya Africa. What you have gives you what you don't have. In Europe and America it's knowledge and time. Era wano waliwo omuzungu yajja okulaba president n'amulinda fanawa n'agamba ba aid ba president tiyono yeko omukulembeze mu nsi yonna ntuuzizza wano essaawa emu. Abalala babandabye edda. That's Africa. Kakati balwasa tobanenya kusaasaanya namusange ku birthday ya MK Lwasa Entebbe
Nampa, how did they find himself there? Table Lwasa gyatulako ku birthday genomu. Is an intruder there? Ibayita muyite nenga ani amuyita. Kakati gwe byoga image mukazi bichi Lwasa takola bwatu zeraga twinza okwa tu discussing omukozi. Nga Lwasa mukozi nga si mugagga. Ku birthday nage na accountability kakati mnange. Ati byakole neyisaye si ya kigagga. Tukuwadde wano listi y'abagagga. Gotwabwe mwafanana Lwasa. We bakuzaale wakaga nono omwana afana nyani. Mwana ono obubbi bwa jjajjawe nakayonza naye yabbanga amatala mu gyekyenda seged kakati ye mu bagagga gwe mu nsi yonna mpaayo baafaanana Lwasa miliyoni 18 ze bakusibidde so n'olwekyo it's a game tyanga abafere basatu buli mugagga golabanga bamukwatako ogwa golodi oyo mute emisango gyabwe giggwerawo teri gwe basiba okirugulya gundi bamuyise kujja golodi giggwerawo abafere abokubiri abadola wano balaza aba Nigeria baiza wawe munyonyo ne balumbe ennyumba ne balega golodi ali fake bikomawa chentu tujja ku discussing abakozi tubayita abaganda baloza ku police nyini bona abanona doni nasa twali tumanyawe kaba kote mu nyumba nga bitufu evidence webiri omufere wa golodi omufere w'ettaka n'omufere wa dola webaga nti bagagga begendereze ati gwali mu byettaka my ban observation osolo okunterezamu omuntu asome gulira agamba abatuuze begundi abasukka ku mayiro ebbiri batuula bufofu omugagga yagala babba koki taka bakuleetera omugagga ngarasona kubba 5 ku 10 Wano, ati jogeti abafere bali basatu mu Uganda. Nti omuntu bamuleta maso ga minister. Nti yuno bananga atutigomya. Ngali mu bisiripa. No mugagwe tayina kyama. Wano bamugemeire mwana bakachiko kabamugemeire. Omuntu bamugamba nti square miles no wazija. Ninga mukozi. Era fulumake ebweru bwakwata ku simu. Honare bagedo tadi kokogera minister. Nga we babadde batudde wakazi. Bagenze waita wenako ezo banyini taka batofu ne bakuba nti abana abo babizanya bubi nembadde mutesaki kati ye Uganda abasinga obungi bakozi banyini nsi tebayina budde kati furawe twogera abantu bali kalangala bewumulidde ku bichi Ize gwe wano mu Uganda ngo yagala okulaba Uganda genda mu bifo bisatu genda ku Potea hotelo zigenda ku Serena genda ku mabichi eriyo omuntu nga yeba usual customer asasanye miliyoni 2.35 aina nakatebe jatako Uganda Air genda mu Uganda Air teri waawo tegenda eriyo abatasa sudde nga ticket yabadde ya kyenda bajimuweredde kwa 3 because is a usual customer ageze Zanzibar kuumula finance je tuli mundala gide ku beach olaba mamotoka agaliko yino lwakutaano wakingidde sawa 3 abantu kati bafubo tukamaloji nze ninaye bala balita exab awintinda obudde bukyanga mwebali ne bali akatogo ku sawa 3 ne bayingire wabwe ne bebaka kati goli mu taxi otulula olaba benzi zifuluma ogenda mu wino kusobola ne capital wa metwala ago bano banwedde million kati which type of economy is that capital wo muntu waliwe eyamugabye nga tip yes abantu bagulira abantu bamotoka wano omuwala namwagala omwezi gumu olunaku lumu namuwomera namuga yego mpozi wajidde kuki kawoya oli awo kibanda kye motoka nfulirayo kala umwao ka UBB beba wala batusumbuwa ku makubo ne awete kona tatandeko indike ajivuga itadde ajiwadde haga kwa kigadi lye gwanga lye tulimu osegera eno system nyangu ya ekyali mu leakage tubula omuntu wagati gende Canada okuba ekyeyo tosobola kuvaawo wanongo ina omulimu asigadde wanasinga wano tukyali mu leakage nti omuntu akeera nga mwavu ne bamukubira ku 7 na kitaawo afudde aba banka ne bajja bamuwe ebyapa bye beba tusombo wa mabala
waliwo omujijjo oguzoogo gw'abavubuka nga bakitaabwe baali balandira odi bagabana eddagala ettaka mu 1900 Buganda Agreement naye kakati jjajjaawe yafa taata we afudde kati yakulira estate very young man na sente nukamba unaakolawa anti kakati ye mutabani wa Apollo balina ettaka awe Munyonyo ajja atundako poloti buli wafuna obuzibu n'atundayo najja mu bbala n'asaasaanya. So we have a group of young people who are not working, but because of the system of ebitali Bulaya, ebitali mu America. Kali ensonga eyo ngenda saba tugireke wano ndugenda giyisako buyisi. It is more of a moral issue. Betugenda kujja wano kwogera ku byononese. Fifi the Queen bafunamu crash ne MC Cuts. Kyendowooza nti beetegeera bwetegeezi. So sijja genda mu nsawusi za Fifi oba mugundi zaaki. Naye nja tugende fena ntwatula ku bibuuzo. Of recent omwana babadde bamuleetera ekimuli kya ssente olwo gwe bawaka iPhone. Wali abantu bali batandise oleeta ebidongo like ebirabo bibadde bisusse. Kati nga fa birabira sajja tugambe ebirabo bibiri very fine. Kubanga nange ekinkeezo okukola. Njagala mutabani wange oba muwala wange muweeyo ekyenjawulo. Naye ate saagala nze ndabire mu system mwe nasomera. Mutabani wange ayinza okuba nga asomera emitwalo 7 naye nga kuva mu baby paka mu senior 6 saazisomerako. Oba okitegeera kati ekyo njagala kirowoozere ku muzadde atalina busobozi ki obwo. Nze kunze kirabira tukidiscussing tukidebating in the moral angle. Abazadde bali batandise okuleeta ddala ebirabo ngo aleta da kakadde ngogenda kwagala kola kadi ya mwana. Ekisooka saimu tulina okukkiriza nti generations have changed. Ekyo waliwo kye bayita change in life. Change is a factor of life. Nti wotakkiriza nti change ye kukyusanga yo. Kati everything has changed according to the generations that we living. Ffe mu kusoma kwaffe Saimo nga muzadde wo waba kusindika mu Kisulo Mawogola daddies n'enkumi 5 ate nze we nasomera mu primary bagita St. Matia liryawo Kajjansi nga n'enkumi 5 isigala wa basa ne bakuwa ka card ng'olyako nusu 10 olunaku. Kati ekyo that was our generation mpola naye bagamba nti you give what you have. Era mwalimu abaana nga ku video abakyalira gwe ntambi enjengi gye bakukyalide si gye bakyaliddemu mirundi for example. Obo kitegeera. Yes, kati ojafunamu gwe ntambi ojafunamu empetera mu mutima. Olwokuba mirundi ye bamuleetedde biri bye batakuleetedde. Obo kitegeera. Life has never been fair. Wabeerawo abagenda okubeera wano wabeerawo abagenda okubeera wano wansi. Okitegeera. N'ekyokubiri ennaku zino abazadde bagadde nnyo eno generation abazadde bagadde nnyo abaana baabwe olw'ensonga generation gye bakuliramu yali ya bugubi nnyo. Twakulira ku miggo taata okulaga nti akwagala mama wonga kibooke ina okubanga enyosa olwasula omwana otuula omuggo ebyo ebisapatu bivuga emizingo ne givuga ne bakuba lwaki okaabye nga tebakubye ne bakuba lwaki tokaabye lwaki tokaabye tebikulumye ddawo nga gwe weetera n'omuggo ogukuba. Generation yaffe yali ya bugubi. Nomane webaza ne yanza nnyo ne yanze. Okitegeera tata waffe ffe munya tusangake wakanga tulikola eddalu natukimisa amazzi ku luzi naga mugayi waawo mu lujja. Just nti bazadde baffe bali bakambwe nnyo bali basaako ne kubayitira obukambwe naye kyatuyambako okubeera nga batushapinze mu bantu abaki esaabazi n'abali responsible. Oba okitegeera so awo bawagira ne generation eno nti abazadde balaganya abaana baabwe omukwano ogwo bugwe bataafuna. Obo kitegeera kati olabe ekya Fifi the Queen Fifi asobola okubeera nga mutuufu nze kino kyendi mukukolera omwana. That is how I'm expressing my love towards my daughter. Era sina gwe nkosezza love eno njiraze ye ate abantu balina engeri nnyingi ze expressinga love eri abantu baabwe nti oba wasizza omukazi omwe agenda kumuwa ekirabo nga kya mmotoka kapyata bukadde bina twakava ku mukolo gwa mukaga bamita bakyayambadde kati gwe olwokuba bamwe batwalayo nte 2 oba kisambi kya nte ogenda kunyigira oli gwe bawadde emmotoka beeraga kyabo tebayawukane oba nawe ofune empetero mutima waliwo n'agaba emmotoka nga essumuza akikuwadde buwi waliwo oli n'agaba emmotoka nga number plate ekirese olumu number plate nga zibalazeeko zokka oba kitegeera nti fenna abantu we have different ways of expressing our loves towards our loved ones okusinziira ku nfunayo.
kati Nabitengero wanenya katsi atalina gwalumeza mulala wabula okulaga omwana w'omukwano ogwo nga expressing awo Nabitengero abeera aluzinze gundi eri fiber eri obo kitegera kubanga ensi bwetu eri mu kutambula mu bintu ebyenjawulo abantu bagifutingira abantu babwe gundi abadde ku example junior eya omuwala nti asanze gayi ne besanyusa mu lunaku lumu namugulira akamotoka naye nga gwe bakalakasa emyaka 10 toyina wadde tofunanko wadde kawiribalo okuleka abaana oba kitegera kati yensi eyo n'olwensonga eyo wadde twagala okwetamu moro standard eyo nti omwana tetwandi muspoilinze nnyo nabirabo tetwandikoze tutya naye ensi ekyuse tulina okikkiriza ekyo that is the factor kasirye ninamu ekirowoozo nti nina omwana yali alabika ng'omugagga abaali abagagga afunayo olunaku olubi mu bulamu bwe naye nga twafulumira yali mugagga naye naatya okukubira Saimo kuba Saimo yali talina te Saimo yamutwalanga abagagga naye nga ekimutiisa okukubira Saimo the moment wakubira Saimo kitegeeza nti ebiramu bwakola ki bwagaana nti bino betukolera abaana kituufu tubikolera abaana baffe naye bina engeri gye bibaawulamu ate mu maaso eyo because mu masomero gye tujja abantu ate betulina okubeera nabo muki mu maaso eyo tetumaliriza nga classes tuzikoledde mu masomero ate ng'oli agamba nti amasomero n'amakomero kubanga gonna masomero awo tewali kiraasi ye society mwe tulina okubeera nga twenkana tusobole okufuluma nga twenkana classes tuzikolere wabweru values ne principles byebimu ku bintu ebibeezawo society nga zitambula cultures zaffe ez'enjawulo zibaako bye zidetectinga ffe tusobola okusalawo bivaako nga twegeziwazza naye era tumaliriza ne tufuna ki ne tufuna results ze tuba tufunye twakulira ku mulembe gw'abazadde abakwatamu ku mbooko ng'evuga ne tujja ku mulembe ogw'abagamba nti omwana bw'omukuba akusiba njagala otunuulire ku social media otunuulire age bracket eyaffe abaakubwamukko ne tuddamu ku magezi na bano be mutiitiibizza olwaleero bwe muvaawo nti okuwemula kususse n'okuvuma n'okuyisa mu bantu amaaso nze nakula kimanyi nti Saimo waaba akusinga obukulu olina respect gy'omuwa regardless of ebirala ebisobola okubaawo era nga oba oyagala okuexpressinga obutali bumativu bwo era osobola okunoonya ate omukulu asinga ku Saimo n'omugamba nti oba Saimo akoze eki akoze kino era nga naye bamuyita asobola okukola ki asobola okujja olwaleero buli muntu ali independent mu kikula kye ne mu ngeri ye lwansonga society eraga nti buli omu asobola okukula nga bw'ayagala abaana kati asobola okubeera ekimererezi nga bw'akola ki nga bw'ayagala okitegeera Fifi kye yabadde ayogera yabadde mutuufu okuva mu ange eyiye okitegeera ne akatsi yabadde ayogera asobola okuba omutuufu waffe natukozesa information gye tukola ki gye tuyina okitegeera nalabako olumu junior baye yakola interview eyo ng'agamba nti ku ssomero amasomero gaatuuka ekiseera ne gagaana abazadde oleetera abaana ebintu ng'ono bwe bamuleetera entuumu ono ne bamuleetera bubiri awulira nga comfortability ye ekyankalanamuuko n'alaba oba nze siri mwana ennaafo kitegeera kati mu ssomero awo nzikiriza nti tuteekeddwa okuba n'abaana nga bakkiriza nti at least at a certain point bakola ki benkana okitegeera era y'ensonga lwaki n'amasomero gano gateekeddwa okwawulamu gwe bw'oba owulira nga weeyiti eri wagguluko omwana tomutwala eno ate naye okima omwana asobola otuuka n'abeera ni comfortable ng'alina bingi nga banne tebalina waliwo abantu abatugaa yabeeranga mu ssomero nga bamututte mu kyalo nga yekka yalina engatto olabanga abavoola osegera n'atuuka ye naye n'azikola twalina omwana Pablo yalina engatto zaali nnyingi nga zibeera ku mulabba kati akeera esaaziro bwe ndabanga twalinnya ddembe lya Pablo tekyatunyiza ku olwo Pablo akeera atula yejjako bedi cover ye atula bwati kati mu mutima ekyali ku mutima kyefuluma oba leero nyambale engatto ki abaana ne beesooza okuva mu kolideri bwe ne bajjanga beesooza naye nga tufe twamumalako emirimu kubanga ekyamazima yina engatto nnyingi kati nga yeebuuza nyambale engatto ki gyali mirembe ki nga muyineemu olaba Saimo giba mirembe gy'okukola ky'oyagala wonna weokyagalidde kasoba ng'oti olina obusobozi bwakyo ne waliwo element endya gye tulina okutunuulira nti ebiseera ebisinga tulina okwadaptingako oluusi okusinziira ku society mwe tuba tukola ki mwe tuba tuli okitegeera si buli muntu nti agenda kukitegeera Pablo aba mu rights ez'okugamba nti nyambale engatto kikuba zize azirina naye ate waaba akyogeredde Saimo abantu bangi babatise olw'ebyabwe nti okedde ku makya n'ofunamu akasente n'ogula emmotoka n'ogitwala mu kyalo bagyoge bo ne bagamba
kino ekikate mubanga mu mmotoka mutabani wa gundi agigula atyo okusooka ne bakunyiga so nga ate newandigenze mu taxi ne boda wandituuse naye nomanya ati societykyokola kiki edimandi ngositegeera saagala tufuuke basibe ba society naye kino kankizize ku baana betutendeka mu masomero njagala twebuuze bwe tuba nga tugamba nti emirembe gikyuka era giteekeddwa okukyuka bali ababeera wali emabega nga bakubwa namukko nga balina engeri gye bashepingibwamukko na bano betutiitiibiza kaseera kano enneeyisa eri etya results ziri zitya olwaleero omaliriza omwana nga abaana basoma ebitabo babiina negundi n'obuyigize babulina ne babyejjuukiriza mu mabaala oluzungu luli mu mabaala naate n'osanga be bataatiitiibya nnyo nga tebalina kyamaanyi kye babagattako nga balina byebagezezaako okukola ki byebagezezaako okukola njaga tuddeyo twebuuze nkyogera nnyo ne ŋŋamba twagala society eba etya twagala tube n'abantu abayinamu ku values ne principles ez'enjawulo ze bagoberera oba twagala tube n'abantu nga bo balaba ensinga eri fansi seimonze kyagala okugamba nti bantu bangi twabeeranga mu masomero ng'omwana ye engeri gy'alabamu ensi ye endala eri abaana bangi nga yabeerangawo akulembera akola ki okitegeera ne bwe tutuuka eno ku street amateeka gakyuka abaana nga tuli mu bbawa bino n'obbalaga bino tuba celebratinga nga bakwini ne bakwinizi tuyina ebirala bye tugezaako bbalaga obbagattako nti bw'ona omala okutuuka mu street this is what determines whether you'll be successful or not waliwo ebimuzi gye tubadde nayo baaka stage ey'abantu abamu nga beemulugunya nti kale ffe abaana baffe twabateekamu kino kyonna na kino na kino naye ono gwe bataateekamu bino ate yakola ki yali kino ng'omwana tonnamuwa katuumu ka ssente ng'omwana tonnamulowoozesa nti mu banne yasinga olina values ne principles z'omuyigirizzaamuuko ezigenda okumuyamba nti asobola omumaintaininga okusinga ne bw'anaaba afulumye waliwo okubanga ogenda muwa sheeyo naye ng'eri ki ng'eri temporary kyokka ate nga kino kyoyogedde ekyokumwaisolating egenda mwaisolatinga kubanga buli omu ajja agamba oyo gwe baaleeteranga ne ssente tasobola kuba buki tasobola kuba bubi atuuke ekiseera nga neyandimuyambye amusala ekikuubo olwa status gye tuzimba kituzaawo wali ku bye twayogedde ebyabagagga nga tugamba nti abantu abamu ajja n'akuba ssente ze n'atambula nazo n'ogamba nti mugagga akola ki nebaayo oli nga tazitambudde nazo ng'alina values ezaakumye n'asigala ng'ainvestinga nga ne mugagga akola ki gyali at the end of that day the end justifies okitegeera so bwe tuba nga tukwata abaana bano nga tubateekamu ebintu bino tubataddemu ne ku values endala ezinaabasobozesa okumaintaininga kino oba tulina embeera gye tubaddewo oba kansolinga obbalaga nti owaayi kino nkikoledde out of love naye in reality oli kino na kino bw'oba oyagala succeeding olina okusigala ng'okola kino na kino kubanga eriyo omwana gwe bajja okuwa ssente ezo azisigazenga ye naye eriyo gwe bajja okuziwa amanye nti ku lw'enkolagana gye nneetaaga okuzimba n'abantu muzeeyi yagamba bw'ati ne bw'ati ajja agabaneko ne basobodde okugabanako nabo nga ki ng'emikwano at least aba asigadde olupoola gigye nti eyandinyiize nnyo nti gundi bamuwadde ffe tebatuwadde at the end of the day abakikoze eki abakifunyeko kubanga eno gye mujja mu nsi yakugabana nga isolation tekola ki tekola okitegeera so nsobola okukkiriziganya ne fifi kyagamba nti tubeeko ne limiti ku baana bano tubayigirize nnyo ebituufu than ebikyamu bwe tunaabaleka mu bulamu bwa flexing ate neeno society kyeraga bagenda tuuka ekiseera batufuukira ekizibu ne ku saidi ya katsi wagambira nti omwana wange njagala omulagamu omukwano mu ngeri gye njagala omulagamu okitegeera tekiina kye kikuggyako consideringa n'ogamba okay njagala okugumulaga naye tekimwaisolating kuba nne n'asigala ng'ali mukazinga nga ye mu ssomero mwali abantu abalala balina obusobozi bwe bumunga bwe nnina nti n'abaana bekuzimba mitima okitegeera just tulina findinga balance mu bintu bye tukola junior nalingezaako okutunuulira ku grooming ya kabaka gwe tulina kati Ssekabaka Muteesa yamusindika okuva mu Ngereza n'amutwalira obumwami bwa kabaka wa Sazaki n'akula ng'omwana owa bulijjo. I think wano mu Buganda wano mu Uganda obukulembeze obwennono boyinza okulowooza nga be bandi badde abagagga kuba banettaka na biki naye bamuzairi ne bamulaga nti oyinza okuba ssente bweziri naye obulamu obutuufu bwe buno tusobola tutya okwawula okusanyusa n'okulaga omwana obulamu obutuufu mu nsi tewali equality tewali mwenkanonkano kyekyo abantu kye balina okusooka okutegeera ffe ffenna tubaddeko mu masomero kyova olabawo oba ogenda mu ssomero gwe ng'omuzadde twala omwana mu ssomero erya statasiyo kuba omwana ono ogenda omugenda is going to be mentally psychologically perturbed ffe twasomerako mu masomero ebudde awo
nga governor Haji Sulaiman Chigundu yali governor Bank of Uganda yalina mutabani we nga bamuleetera amazzi agokya okunaaba buli lunch time every day. Saimo tusomeddeko mu masomero abaana ne batulaano ne bagamba bw'oba okimanyi kitaawo taweza bizimbe bitaano mu ttawuni sooka otuviiremu tulina bye tuteesa nga batuufu. Saimo twabeeranga n'abaana ku ssomero tica mwennyini abasomesezza n'akayemba you have got 30. But the problem, your father is a shareholder in this school. Come after lunch, I teach you separately so that you can know these things. Tewali yo equality. Bravo webutuogeza. Hey! Naye buli omwe alina ku ssente aba ayagala omwana we okubeera mu mbeera gy'aba ayagala ebeeremu embeera mbimbi. Teriyo grooming, mb'omwana mu grooming omanye ebyaliwo edda biri byaliwo byadda. Tuli ku byakati. Leero omulangira w'Ebungereza bagenda mu magye. Omulangira w'Ebungereza oba Hale ne William bagendanga mu magye. Nga bazze kola training nenge engeri gye babayisaamu it comes natural. Bebakola nabo bakama baabwe yaabwe. Is a constitutional monarch and the prime minister reporting buli lwakuna gye bali. Leero prime minister afuga Bungereza mugagga nnyo. Very rich. Aina n'abo abalangira basinga obugagga ne bali bakama abe. Musi waliwo ebintu ebiye tutagenda teeka ku equality. Leero abaana babanaku be batubonyabonya ku TikTok okwo. Njisira ku mutabani wa Jenawe mula. These are idiots. Go barabawa. But these idiots bakulidde makindi smartphone bakaziraba abo na smartphone abamu bali na bikajjo lugazi naye olwo mulembe guno teeka 15 minutes of chi nkulage kye bayita abaana babagagga bateeketeeke sente yennyini yekuteekateeka kubanga yekuwa ekyokola fe abantu batumanyidde lwabwavu kakati mu masomero gano fe twabeeranga nze nali head prefect w'essente nesima ne mutabani wa Chase Johnson prom party egenda otuuka omwana yagate musasula sente yekwata omuziro like I'm tired of these things. You make us sit here, I want to revise. I have given you free food and everybody at the prom party. Let musasula party nje finance nze ngatamali empedde. Yes. Wali wesimbye twasoma n'abaana twasomanga maze okuleta guwagambo ate naleeta ki ate naleeta ki gwawuleeta ki. I'll make sure that you move out as you wish. Twasoma n'abaana nga mu ssomero lyonna gwe basomesa literature ng'ate taata wa basomesa abamusomesa yabasasula. Najja natuya timetable y'essomero naga ati mukama wange campus eri esomesa byaga nago wange mwagala wano kyekibulawo wano nti mukama wange literature na wange njala literature mufune omusomesa nga nze amusasula sente meka kati gwoyogera equality mu masomero sikutegeera just wama amasomero gebikako bweki twabeeranga n'abaana nga abasomesa jja omusomesa najja n'ayita omwana mirundi come here I have a problem my son. Mu Luganda olutuufu mwana wange nina embeera ennemerette. Gobege kwa gende labe interview ya Honorable Onowe Mukono yani Kibuule. Byayogera. Yogaya yali mu pifo nga akuba enkungana ku ssomero waliwo ekirombe ky'amayinja ne bajja ne bamusasika a pifo kid naturally kuteno nga tuyambe otugambire president Kibuule yakolera essomero computer lab ye yagiziba kati is that a student or director kati oba mu marking bati piti bajja magomesi ga bannaye tukoyo omwana we wachi mu bibika agwati ebibu. So sente tukole nnyo sente tuwa abaana baffe obulamu obudde bokomplinga tubukendeeze bino tebikyaliwo mwana wange eri omugoyo ensooli giraba. Are you stupid? Oli nomo. Ebyo bye batumanga sukaali Junior nkuteekateeka toli gw'oteekateeka ga obwavu bwo bwe bukulemesezza okuwa omwana wo kyoyinateekateekera ensi ekyaganye ne be baateekateeka bana bali ku TikTok abo abatuwemula baali bateeketeeke babikubanga emiggo babigaana okuwemula naye olw'obwavu
Yebwavu bwe batusa era bakwata buli gwe batwala ku police tafukamira ne yetonda badange musonyiwe tuli bubi nange njagala yo shares so it is poverty era sayimo tukolerere nnyo abaana baffe tuve mu kuwoga abaana baffe tubalaga omukwano nga tukyaliwo I saw upon the living God omuzadde andaba teri muntu agenda kwagalira mwana nga singa gwe tomwagala tuli kunsi kuno ekiseera kitono nnyo nze nina abazadde baganya otwala abaana baabwe mu traditional schools ng'abaana bali ku international schools naye ng'ogenda n'otunya nassalo omuzadde wasasula obukadde 3 babeera mu kwepena kuwuga nga sebo abaana ogimanyi ku makya abanassale kakati batuuka ku saawa by 2 babatuuse ne bakola PE okuva ku 2 paka 3 ne bagenda mu kiraasi awo ne bawajiri paka ku saawa 3 n'ekitundu nya ne bebaka namu ne bazuka ne bagenda ne bawuga ne mubanona nga emiliyoni nnya zikoze ki kati nosanga ababanaku babakuba kibo who was the man of Uganda ne bakuba kirasi n'abaddamu ogwokwe the source of the Nile n'abakuba ku 7 bebana nze nina mukwano gwange nina mukwano gwe namusa ne badda ku TikTok era ensi ne bakuba nina mukwano gwange namusanga akutte iPhone ninga buli iPhone gyakwata njatifu emabega ninga azikyusa ne mugamba nanga ndi awusigale wo mugaga ne cyana kyasa amasimu buli wiki bagula but Thomas you have again destroyed this phone Thomas ne bamukisinga ne bamu ice cream ne bawa awusigalo gendo itawe nge ni mugana ye kwa buli sero bana iPhone njatifuko ate ngozi chusa nanga omwana wo mbwanyiga naye ase ebintu ebiri mu kiyungu omukozi nakubira mama we Thomas has destroyed everything give mompe ku simu mama dada ne bagula ebirala nayo omunaku ekuve esowani ekuve mu ngalo kirowoozo bulowoozo kimantala ki kyasamiridde nenga masowani gatika fuono omuchere bagulyanga ku Christmas omuchere bagulyanga ku Christmas ne soda kakati ensi ekyuse webale nnyo ina kusoka kwerwaza nofuna kuki n'olya ku Jessica okubeera society yaffe badde primitive waliwo ekiseera abakazi nga tebalya nkoko n'amagi ojjukira ebiseera n'enkoko nkulu kakati tuddeyo tugaane bakyala baffe okulya enkoko n'amagi so times have changed leero abaana bali ku Macbox osanga omwana mutayina laptop amanyi how they open kwa yensi jetu tutte these are now necessities kiruma nnyo kuba nti omwana we aluwadde n'omuteeka ku boda obanga mukyala we ali lubuto buli omu yandiyagadde emmotoka tekyalira akizale it's now a basic need kati ensi wetukoze eki leero sayimo ebakubbako essimu okubbako appointment letter ku mulimu n'okubbako essimu batwala appointment letter Jobayo bagibba leero kati mu bwavu enkyoba olina olina okuba nayo kwaka kati essimu fedda abantu batambulanga byalo okunoonya essimu ekyo naye kati omuntu bamubbako essimu nomusanga mulwadde nomukane wange waladde batutte essimu kati essimu ye buli kimu bamubako TikTok account ono wini wa mami n'akaba amaziga webale nnyo ekyokubiri twegendereza abantu boolaba abakaba nti banka zibabba masimu ogenda noteeka information yo ku simu nga buli omu asobola ojja accessinga notaloginga out ekyo nakyo kakati obulamu banka zonna ziri ku simu nze nyimirando nenkola transaction mu banka nga sigenzeeyo physically kakati tuddeyo twegambe nti fe amasimu galina obuseegu bungi amasimu baweemulirako tetujja kuba nago obanga good edisa n'ensiri zijja kuyingira naye ate oyagala mpewo so okwagala abaana is a responsibility abaana mbatwale mu masomero ge musobola wano ffe twabeeranga ku visitation nze mama wange yankyalira kaweseta yajja n'obusera mu kicupa nensooka neekweka anoonya tandaba kumbe mmulaba nempita wamanju ne mugamba maama gwe mulundi okuba gusembyeyo okujja ano n'obusera I'll be the talk of the school yagamba namugamba mazima nange ojja kunoonya okuddako nga tonda babukwata bawaddayo ati namugamba gwe gusembye sayima okutambuza abazadde gwe mani mbutukuleetedde enswa ensene ozireetera ne ku ssomero ozireetera ani nako
gwe abaana bekwekanga abazadde bino mbwa muzadde nze taata wange nga bakamuwa zino Fortuna nga zakajja Fortuna yali empya Fortuna yekola ebintu ku ssomero ekubyawo ekeka kibantu mu amazzi nagamugana wange Bridget gwe abagenda nga omuzadde ajidde ku boda abaana beegaana nga abazadde nagayo simama wange anti wange abaana mbatwale mu masomero ge musobola gye mufaananya embeera abaana mbatu abasajja bapakinga nga wamazzi Benz ng'omwana bamukyalidde nke just mulaba motoka ne muka kakoza yo fathers come mama onajja n'ekisero kakati gwe mama wajja n'ekisero kya menvu ajja kunoonya the fees you pay doesn't reflect your status omwana ogenda mu making banne mwe temumanyi kyovogera malizanga omwana omutute musomero ebbeyi ni n'atayita kakati abaana ba president we basomeranga enamagunga SFC teyabeerangayo was full station nti ono student naye alina ekirala ekyongerako si wa bulijjo nga mmwe era makisize tebazisomanga bwe batimbanga abaana ba president ezabwe tebaziteekangayo ogamba nti yafunye what if we use against wekikozesa against ya kale zero zo naye tekiteekebwayo ekyo tekyogerwa kale ate omusomesa yateekangako puulapu n'ataddeko puulapu yalina okyegendereza koyinza oteekako puulapu kakati General Muhoozi esimaka tebamuyita kati akusenga gwe wamuteerako puulapu kono tasoma kufuna mulimu asoma twakwaya knowledge ne diguli emakerere tuziina nti omuntu mubeera naye ne mukola exams naye nga ye tebamuguleedinga yafuna dde omulimu is a commissioner in the Ministry of Land azze kukola course unit eno emu yokka si diguli eno course unit gyayagala eri egyo emu era tiye tebamuguleedinga kakati bino ebintu tubikole ki sigera kwa gisussaawo wano endo katono just dakiika emu nagambiko ku basajja bange aba Nana Herbal Mouthwash akyaliwo wali Nana Herbal Mouthwash okafuna nokateeka mu kamwa bw'oyo mukyala wange ng'akakozesa bano bampunya kamwa amanyi osimanyi gagegeera galimu ebituli ebyo Nana Herbal Mouthwash nasa mukyala wange wasinyisa eddiga ly'amannyo alina amalo n'akala n'akayisaamu so gasangibwa ku pharmacies zonna ne mu supermarkets zonna Drena Emergency Medical Services bano bo mwe bantegeka bivulu balina mabaala ndi waka ne nitaga response emergency y'amangu aba Drena Emergency Medical Services ku namba y'essimu 0702 15 55 49 osobola okubeera ewaka nti osimanyi omwana omusota gumulumye embwe mulumye naye nga tolina that emergency care ba training abakozi ne boke nyina basobola bajja mu training nabeera nga asobola okuyambako mu emergencies ezo se kale thank you so much mwebali kubeerako olunaku olwaleero eyaleero tugibaliriza wano